Mugamba muti abaagala abalungi abeekuumira kusinga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero leero njagala kwogera ku ngeri gy'osobola okuzina emmana gwe omusajja alina omukira omumpi oba omutini wabula omumpi soogera ku mukira ogukka wansi wa inchi 3 omukira ogukka wansi wa inchi 3 ako kaba katini nnyo in fact mu luzungu tukayita micro kasolo kaba katini ako tetukeetaaga njogera ku musajja ng'olina omukira inchi 3 okudda waggulu gw'oba okyasobola ddala okuzina omukazi n'omutuuka ku kye tuyita akawompo akabojjambolo oba akabojjambolo ke kafo mu kitundu ky'ekyama oba ke kafo mu mmana y'omukyala akasemberayo ddala emmana weekoma osobola otya okubeera nga weeyambayamba nga ggwe omuntu n'onoozina omukazi n'omutuukako eyo ekisooka kye mulina okutegeera mu kuzina omukazi otuba tukola deep penetration it's not about omukira gwo gwenkana gutya it is not about size nti oguba muwanvu kitegeeza nja kubeera nga ntuuka kituufu ojja tuuka naye alinza obutawoomerwa ekyo obadde okimanyi kati omuzina otya n'awoomerwa kati ogere ku musajja alina omukira omumpi it's about angling nasomesako ku techniques 3 otuyina angling otuyina positioning ne tubeera neki ne bakiyita batya nkyerabidde it's like grinding kuliko entambula y'omukira engeri gy'opositioningamu omukira ne position z'okola ne position z'okola ng'oli mu kwezina so techniques nzo zikuyambako naddala gwe omusajja alina omukira omumpi olina okwe-equipinga n'ebintu bino bw'oba oyagala okuzina omukazi naawe omutuuke ekisooka mu by'olina okutegeera emmana za njawulo ate zirimu ebika waliwo styles z'okwezina oba waliwo positions z'osobola oteekamu omukyala n'obeera nti emmana ebadde ku inchi 5 ng'eyimye ngikendeezaako n'ebeera ku inchi 3 oba 4 oba 4 n'embeera nga nsobola omutuuka naye waliwo engeri gwe gy'oyagala ozinemu emmana ng'olinga agamba nti naawe omukira olina muwanvu nti wonna omukazi w'abeera oba osobola okumutuuka munnange oba tosobola kubeera ng'omutuuka olina okumanya nsobola ntya okutetenkanya omukyala ono n'embeera nga nsobola okumutuuka regardless oba ali atya ekyo kikola nga oangolinga gwe kennyini toyingizayo buyingizi mukira it's not a matter of yingira jugujugujugujugu kati mmaze nedda mukwano kisinziira olina okutegeera nti tekiri ku ekyo kyokka waliwo ebintu by'olina okutunuulira by'olina okukavaringa by'olina okutegeera awulyoka obeere ng'osobola okuzina omukazi obulungi ennyo anyumirwe ate naawe onyumirwe ontegeera ddeeya wange oba ddalingi wange ekirala ky'olina okubeera ng'otegeera oba ng'omanya bw'oba ozina omukyala ng'omukira gwo mumpi katugambe kale tuli mu kasiteiro ka missionary omukyala olina okumuzizika piro ate n'engeri gye yeebakamu eyawukanako ono omuntu owa bulijjo bwe yeebaka nga bamuzina nga ye omukira muwanvu okitegeera omukazi kakasa nti omuteekayo piro n'omutirutinga ate n'abinula akabina nti neebase naye akabina kange nkabinudde seebase bwe basuggest omanye omukazi nga bw'onaatula n'obinula akabina n'obinugguza akabina kati yeebaka ate n'abinugguza akabina buli bw'abinugguza akabina emmana nabagamba eba esembera like ekituli kijjira ebeera ekukunala kati emmana wekukunala oba omutuuka bulungi nnyo woba oyagala okumutuuka ate naawe engeri gy'omwebakako emataringa nti oba olina okukavaringa distance eri wakati w'akasolo ke n'akako nti tolekaawo kituli wakati nti omukira gwe otuulizaako ddala n'omanya nti gonna guweereddeyo ddala bwe kati bw'omala n'olyoka otandika omukazi oba ogenda kumuzina omutuuka ekkabojjambolo bw'otyo ekirala ky'olina okubeera ng'otegeera oba ky'olina okubeera ng'omanya iggwe wenna omusajja ng'omukira gwo mumpi weewala abakazi abalina ebituli ebiwanvu waliwo abakazi nga muwanvu ddiya nga gw'owugira mu buwugizi kakati n'olyoka onoonya eddagala ly'amaanyi g'ekisajja so olina okubeera ng'otegeera nti osobola okuba omukazi gwe weewujjako amazima gali nti tojja sobola kubeera ng'omutuuka nga muwanvu okusinga ku ggwe ntegeeza ki mu kino waliwo abakazi nga yakula n'awola nga muwanvu ekituli kye nga kiwanvu emmana zirimu enjawulo oba zirimu spaces zirimu bakiyita batya emmana zirimu obuwanvu obw'enjawulo oba length ey'enjawulo nga bolaba embolo y'omusajja nti emikira girimu emiwanvu ennyo emimpi egya wakati egiri ku average n'emiwanvu ddala n'emmana bwetyo bwe yakula kati mu abasajja oluusi ogwa ku mukazi nga si wa geegiyo ng'omukazi muwanvu munda si nti bamuzinaazina nnyo naye kyekikula kye emmana eri ku inchi 8 inchi 7 gw'oli ku inchi 4 oba oli ku inchi 3 n'ekitundu olowooza omukazi we genda mukolako ki ne bw'oba ogambye kuwanvuya mukira olowooza oba osobola omutuuka ne bwe tugamba nti tutetenkanye kale yeegire bw'atyo oba agira atya oba muzine nga ndi bwe nti gw'olowooza oba osobola omutuuka amazima gali nti oyo taba wa kilaasi yo taba wa geegiyo tosobola kumutuuka
Era oyo ye Eva okwezina kwammwe mpoziko nga ofokasinza ku bitundu bya bweru naye bw'ofokasinga ku mmana yokka ebiseera ebisinga togenda kusobola kumusastifayinga oba si kyo olina okubeera ng'omanyi ozina ebisenge nti ate sinsobola okutuuka ku kawompo k'emmana ne mpeeweetaweeweetako awo nga mpisaawo omukira naye wekiba nga si ekyo omukazi oba ogenda muleka ng'ayaggayaga oba ng'akyayagala nga tolina ky'omukozeeko. Bw'omala okutegeera ekyo mbagambe kali eri kasitayiro tukakola bwe katyo katugambe nti ndi mumpi njagala kutuukako ku kawompo k'emmana naye njagala kutuuka ku kabojjambolo naye omukazi nyumirwa nnyo kabuzi naye mutuuse ntya eyo kabuzi buli nnaku njibagamba engeri gye tugikolamu okufuna kye tuyita shallow penetration nti emmana egira omukazi mugambe asooka abeerenga akabina akasonseka munda bw'ati takikinaza amagulu agagatta ate akabina n'abeera ng'akasonseka nakolera ekituli nga kimpi nga si kiwanvu nga oba omuyingira tosobola kgenda paka eri wala kitegeeza osobola okukoonako kawompo like emmana eba eyimpa engeri gy'abaasiseemu ebinywa bye ng'omuntu emmana eyo gy'olaba bw'eba teyimye oteekayo olugalo luno luliko inchi 2.7 eyo emmana empanvu waliwo abakazi abalina emmana ng'eriko inchi 2 kitegeeza n'olugalo olwa wakati kisinziira ku buwanvu bwo nze ndi feet 5 point kitegeeza nze ndi muwanvu waliwo omuntu ng'alinza okuba obuwanvu bwe nga si muwanvu nnyo nga nze nga gwe olugalo luliko inchi 2 olwa wakati inchi just 2 zisobola okutuuka ku kawompo k'emmana ng'okutenga omukazi tayimye omukazi amala kuyima emmana n'ewanvuwa nga bw'olaba era omusajja bw'akola nti omusajja omusolo gwo gubeerawo naye gumala kuyima then ne gulyoka guwanvuwa kati naffe bwe tutyo bwe tuli abakyala kati awo kitegeeza ki oba ntegeeza ki mu ekyo bw'oba omanyi nti olina omukazi oba oba omanyi nti gwe omukazi wo oyagala mukona kabojjambolo bw'oba omutandise nga wakamutandika bwe bati mulaba otwo otusooka okujja ng'ogwo omulimo gwakatandika emmana eba tenneetegeka kitegeeza eba tennaba kuyima kuggwaayo tennaba kutambula oba ku expandinga oba kubeera nga ewanvuwa nga bw'erina okuwanvuwa nti eyaniriza omukiro okuyingira kyovola abakazi abamu balumizibwa oba bafuna obulumi mu kwezina asite omuyingira ng'akyali nga tannaba kwetegeka akala mangu ate n'emmana yennyininyini eba tennaba kubeera nga yeereega okuggwaayo obeere ng'esobola okuwa omwagaanya okubeera ng'ogiyingira nga bw'olina ogiyingira kati awo bw'oba oyagala kukoona kabojjambolo ng'okimanyi nti omukira gwo mumpi amazzi agasooka gano agajja twala ogwo omukisa kale ozine ku mukazi naawe okawulire nti kali wano oveeyo ddemu omunoonyo omutegeke buto kino okikola just kufiiringa kubanga nange mba njagala kufiiringa ate munaye bw'okakoonako n'otandika okukagiraagira etandika okuwanvu era katandika okusemberayo kasita okakoonako katandika okusemberayo kasita obanga okakoonako mu mbeera ennungi bw'oba okakoonako mu mbeera erumwa papa nti bimuluma then ate tekasemberayo omukazi atandika kuwulira bulumi neyeetamu okwezina n'emmana n'ekala kati awo olina okutegeera akakawompo akabojjambolo ye lwaki nkawabya n'akawompo okay akakabojjambolo bw'okakoonako bwe papa oyina kutakulawo butakuzina mu kirago si kukola tatatata bw'oba ogambye kukoonawo oyina kukoonawo mpola mpola omanyi nga okoonawo mpola mpola naye bw'okoonawo n'amaanyi tu munanga akasolo munanga omukira gubeera gugenda kubeera nga gulumya omukyala nti emmana egenda muluma awulire nga bimutamye nga takyayagala byakwezina obono bwobumu ku bukodyo bw'okozesa tujja kuba twongerayo omusomo guno eno nga tukola live mwababeera ku live mbaagala nnyo tubeera ne live okuva ku Monday paka lwa Monday which means 24 days 24/7 which means 7 days a week. Ku Monday tubeerayo ku ssaawa 2 ez'okumakya ssaawa 7 ez'emisana ne ssaawa ez'ekiro ziba either 3 oba 4 then ku Lwokubiri ne tubeerayo era bwe tutyo ne ku Lwokusatu ne ku Lwokuna olunaku Olwokutaano tubeera ne live omulundi gumu guba gwa kiro lumu na lumu lwe tufunayo emisana ebeera abrupt ne Sunday bwe tutyo bwe tuli Olwomukaaga throughout the day emirundi 2 oba 3 mubeera bulungi akuuma atakuumira mpeera mbaagala nnyo bantu bange temujja ng'okwo mwebale kwekuumira kusenga Faith 256. Yeah.